Minisita Mayanja atukakasizza nga Buganda bweri mu kusala amagezi gonna okuleeta mayiga ku bwa pulezidenti wamu munnange n'okubeera nti nno erina abakungu abalala oba abasomye wano mu Buganda bonna baagala okubeera nga babakulembeza okubabeera nga babaleeta okulembera mu Uganda oba okufuga Uganda. Bodyguard wa Bobi Wine omulala awambiddwa. Tubadde tukyali ku bya Eddie Mutwe munnange waliwo bodyguard owa Bobi Wine omulala awambiddwa. Kulamusizza nate gwe banampuliriza wano ku Uganda Atalaji bamikwesese nga bulijjo munnange obunkenke bw'amaanyi tutandikire ku bodyguard ndowooza eyawambiddwa era nga munnange abasajja bwe batyo beefunyiridde okulaba nga bateekawo kye bayita okutiisatiisa kubanga Muhoozi kakati lw'olutawo lwaliko alina okukakasa nti ekibiina kino ekya NUP akikkakanyiza ddala wansi naye nga Bobi Wine alina kyakyogeddeko nti yabakoma okukola ekyo ate waliwo ekirala ekyefumba mu bantu. Teweerabira nti Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Ejjanyi ku kyakyawe Ejjanyi Entebbe Road tuuka ekajjansi Namulanda Kitende obuuze Ejjanyi ku kyaki yewa we wali apartments ezitemyanga omuntu zirimu buli kimu gwe just otwala butwazi tulo amasannyalaze tegavaako wifi weeri okukosa ne security ate nga ne transport munnange mu first booking bw'obanga oli ku kisaawe Entebbe oba okumpimpi awo bakunonera ku bwerere aba Hillside View Apartments ate nga Maintenance Palace bano balina solar systems balina ebyamasannyalaze balina ebyamazzi naye ku nsonga za solar nabagamba nti amataala ga solar bagalina aga security geeteekako gokka ng'obudde buzibye ate gejjako gokka nga bukedde. Balina ne pampu ez'amazzi ezikozesa solar pampu z'amazzi wasima amazzi awo oba oli mulimi eyo gwe just funa pampu ekozesa solar ate nga balina ne kamera CCTV cameras ezikozesa solar balina water heaters ezikozesa solar mu binaabiro. Aba Maintenance Palace bakubireko Timo Property Consultants Limited abo munnange bo ku nsonga z'ettaka oyagala kutunda oyagala kugula oyagala munebugoba ku nsonga za byapa aba Timo Property Consultants Limited ate okukosa munnange ne Dr. Afe wali nnyo Dr. omukugu ku ndwadde zonna ono munnange nze mulanga wano naye ng'ate ye munnange abeera eyo awuza kimoto waayo namba yange waayo yiyo kubanga munnange abagezigezi ayayayaya. Kakati tutandikire ku bodyguard owa Bobi Wine. Bodyguard omulala akwatiddwa era bamuwambye abasajja bakanywa musaayi bamuwambye abasajja ba Muhoozi Kayine Rugaba. Kakati munnange ekibira kino ekya National Unity Platform era nga tubifuna okuva eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwatyo yatukakasizza n'atugamba nti munnange ennaku z'omwezi nga 15 May 2025 olunaku lwakuna omukuba bodyguards be bwatyo munnange abasajja nga bakozesa eryanyi ery'ekika ekyago n'effujjo bwe batyo bamuwambye era bwe batyo ne bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekitanaba kubeera nga kitegeerekeka ate era ali mu basement mulowooza ali luddawa era mu basement y'omukulu. Kakati ono munnange yegasse ku list ennene okusinziira ku security detail eya Bobi Wine n'abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nti munnange bawambibwa ba security oba state operatives. Kakati munnange bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kubeera nga atumanyisa ku nsonga eno atugamba nti nno mukaweefube okuba nti agenda kumeggana ne General Museveni ow'emyaka 8 n'omusobyo yeesala emyaka gisala naye nga abantu bagamba nti bw'abanga Museveni yajja mu buyinza ng'agamba nti yali mu myaka 4 awo 45 gye yajjiramu wano mu Uganda mu kufuga si gye yajjiramu mu Uganda naye ng'amaze okuwamba obuyinza. Naye bw'otunula ekifaananyi
kiraga ate eky'omusajja akulidde ddala kitegeeza ali mu myaka 5 bwe bagamba abantu mbukizeeko kifaananyi ekyo kye yali alega nti akanduse mbu bifaananyi mu bitunuulire bannange mukirere ekifaananyi kya Museveni nga bamulayiza kubanga twezaga nti newankubadde yali akulira abayeekera mbu ate teyalwana teyasikanga manduso yalyanga byayagala bebali ebittafuttafu ebaali kakati awo yagira mu buyinza ate n'amalamuko emyezi ng'ebiri n'afuna ku mubiri mbwe oyo omuntu aba si wa myaka egyo kakati kibulala nga bagamba nti munnanga agisuusiza ddala omulaba kati ennaku zino atambula muganda wange bw'atyo atambula bw'atyo era nga omuntu kwegamba anaatera okubeera nga atuulatuula wansi oba okugalamira nti kanneebakemu banne kanneebakemu bwe bityo kakati ebyo abantu bye babyogera bwe bagerageranya abavubuka abali mu myaka egyo Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka egyo balaba baana bato nnyo bafaana nga bato basse ennyonyi gwe ne bw'otunuulira kale katugeze ngo baba bebe cool olaba nga bato nnyo Cool nga bwe yali afaanana oli yali alaga nti akanduse kakati munnange tuli Wakiso district munnange ababadde bavuga double cabin abampembe babadde bavuga motoka ya double cabin era bwe batyo batuuse ku kyalo kye bayita Gombe ne bayoola Noah Mutwe naye bamuyita Mutwe oli ye Eddie Mutwe kati ono ye Noah Mutwe era nga ali ku security detail eya Bobi Wine bwe batyo ne bamuyoola Noah Mutwe oli yadde abuuza ki bonna babayita bamutwe omulala naddamu oba bonna balina emitwe eminene kaakati munnange zo nicknames batuuma aba bazeetuuma kati ono Noah Mutwe naye bamukoze eki bamuliddewo era nga mbu bazze nga babbi okusinziira ku Bobi Wine bwe bamunnyonnyodde tebazze nga babbi era nga bali mu mmotoka eri numberless double cabin teriko namba nti basoose kugenda ewa kojja wa anko taata w'omuto Noah Mutwe kakati buli bamuteekako empingu olwo ne bamugamba ekiddako nti tutwale Noah Mutwe gy'abeera mu maka ge eGombe era munnange bwe batyo bwe baatuuse eyo ne bamuta ate ono ne bamuyoola Noah Mutwe ng'oli amaze okubeera nga batuusa anko we eri mutabani we wabatuusizaayo munnange ye ne bamuyoola Noah Mutwe ne bamuyoola era nga wetwogerera essaawa eno teri amanyi mayitire ge muhozi tanaba kuvaayo kwewaana probably ayinza okuba akati yakitegedde nti kiina engeri gyekimukola ki gyekimufuulira ddala beast era abantu ne bakakasa nti yonnange kale ayinza okuba ndoza takyabiddamu ebyo naye yakakasiza naga nti byonna bye bakola eri Mutwe kumubba okukola biki byonna kumuwamba byonna ye yabiduumira ekyo yakikakasizza kakati Bobi Wine bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti kino bakikola okuba nti bateeka mu bannankyukakyuka okutya naye bo nga bwe bakirowooza nti ba instillinga fear mu entire population naye ate babawa ensonga lwaki okununula eggwanga kyetaagisiza ddala okusinziira ku Bobi Wine bw'atyo munnange bwe yatutegeezezza kakati bino byonna bizzijjukira nti oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okubeera nti ataawambibwa nti ye already akyaliyo e Masaka mu nkomyo nga bamugase ku bali abala bano ono naye ndowooza emisango gye gimu gye bagenda okubeera nga bamuteekako teri amanyi kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tuveeyo tugende ate ku mawulire gano gaatuweereddwa Minisita Mayanja era nga bunkenke bwennyini bwe bagezako kubeera nga baagala okubeera nga bateekawo kubanga abantu bagamba nti Gen. Museveni singa kibadde kisoboka ayinza n'okwewamba okwewamba gavumenti n'agamutabani we giwambe era kyekiddirira ndowooza nga singa ebintu byonna biba bikyankalanidde ddala nga abaana people power efuuse people power ekiddako kwewamba kakati
bataddewo emivuyo gyonna bagitaddewo ne bakola buli kimu okugezaako okulaga nti nno kwegamba nti obunkenke ku saidi yaabwe bw'amaanyi nti waliwo abaagala okubasuuza entebe. Kakati munnange Minisita Mayanja atugamba nti ebiriwo biyinza okuba nga oba ebiriwo okusinziira ku ye nti bisobola okusinga ebyaliwo 1966 crisis eyaliwo wano mu Buganda. Kati Mayanja agamba nti Mengo erina plot balina olukwe nti baagala Mayiga afuuke pulezidenti wa Uganda. Era bw'atyo n'akuba omulanga eri mukama we General Museveni n'amugamba olina kukola kino okwetaakuluza ku Buganda kubanga baagala kuleeta Mayiga nga pulezidenti naye ng'ate Buganda ng'eyogera kirala kuba Buganda bye bantu abantu nga balina mulala gwe baagala gwe bawuliriramu. Kakati munnange being nti abantu bo bagamba nti eno diversion nti bano abantu bo balabanga abatakwatagana naye gurupu eri emu era bwe batyo batudingisa n'emizannyo gyabwe okusinziira ku bantu bo nga bwe bakiraba bagamba nti bano balungi nnyo mu kuteekateeka abantu mu nsonga ez'enjawulo kubanga juzi Mayiga yasinga ndowooza okuwaana ne Museveni wano muwaanira ddala. Kati munaye State Minister for Lands Dr. Sam Mayanja agamba nti Buganda Kingdom abakulembeze baayo wano e Mengo nti balina pulaani ey'okubeera nga batwala obuyinza obw'eggwanga national power. Kakati agamba nti nno ekigendererwa kyabwe baagala okuleeta Katikkiro Charles Peter Mayiga bamufuule pulezidenti addako era nti alabula nti olukwe luno lusobola okuleetawo emitawaana egy'amaanyi ennyo egisinga ku egyo egyaliwo 1966 Buganda crisis. Kakati munnange bino teyabyogedde bwogezi nti nno abantu babiwulirira mu bbanga wabula Mayanja yabitadde mu buwandiike ekiwandiiko yakiwandiise nga alabula. Kati Mayanja ono agamba nti Mengo eno omulama gwayo oba ebintu byatunuulidde ennyo tebikyali nnyo ku byabuwangwa era agamba nti nno ye akiraba bulungi nnyo nti Obwakabaka bwa Buganda nti bwazimba political base ey'amaanyi nga bakozesa institutions kati nga CPS, Buganda Land Board okosa n'abamu ku banene abagagga abaddala era ng'agamba nti balina ebintu bingi nnyo bwe batambulira era bye baazimba ebisobola okubaleetera okubeera nti munnange bafuna amaanyi naddala mu Uganda yonna. Kati okuzira ku Mayanja agamba nti institutions zino zifugibwa oba zikontrolingibwa gurupu z'abantu abaasoma mu Buganda ye bayita abakungu era agamba nti bangi ku bo balina ssente ezaddala era nga balina n'amasomero ag'obwannannyini okukusa ne bizinesi ez'amaanyi wano mu Uganda. Agamba nti nno Nkoba za Mbogo Youth Movement agamba nti eno ekozeseddwa nnyo okubeera nti esaasaanya esaasaanya propaganda wano mu ggwanga lyonna ne mu Buganda era nga pokopoko ono gwesaasaanya ali anti-government basaasaanya anti-government messages pokopoko avumirira gavumenti naddala nga bayita nti ku mikolo egy'amasomero ebyemizannyo bategeka sports tournaments ne bategeka ne cultural celebrations emikolo egy'obuwangwa nti babeerayo nnyo nga basaasaanya propaganda ono avumirira gavumenti ya General Museveni. Kakati agamba nti nno emikolo gino gye bategeka nti ogirabanga munnange oba egitalina nnyo mulamwa egiri innocent. Kakati bw'atyo mu kiwandiiko kye yawandiise agamba nti naye gikozesebwa mu mankwetu okusobola okubeera nga munnange bapromotinga kiyayise Uganda nationalist agenda baagala okutunda Buganda okwetoloola Uganda era obuyinza bwe batyo bakole ki babutwale. Era Mayanja agamba nti nno okuvumirira
agamba nti nno avumirira ba representatives oba abakiikirira kabaka ba chiefs n'agamba nti abo muganda wange nabo bakoze omulimu munene nnyo okuba nti nno baagala ensonga eyeetuukirire. Kakati agamba nti nno bano ekisooka ennonda yaabwe ba chiefs betwogerako bano balondebwa Katikkiro yennyini yabeerondera era balina okuba nga bamuwuliriramu nnyo so si gavumenti eya wakati. Era agamba nti ba chiefs bano agamba nti nno bwe ba tebabawa emmotoka okubawa zipikipiki ez'obwereere ne ssente okuyambako okubeera nga batambuza enjiri kati nga bwe nkubuulira bino okuva mu kiwandiiko kya Minisita Mayanja kati gwe nga bw'okompeyaringa eno entalo eziriwo wakati wa Nuupu ne Mengo anti bagamba nti munnange nti omuntu bw'akolola togamba nti akolodde bukolozi era gwe sooka onoonye ekinyusimu kyo oba ebituufu n'ebikyamu ogende ng'obyawulayawula bw'otyo kyobinza okufuna ekituufu kyekiriwa kubanga bwe kiba nti kati bonna bali wamu ku mmeeza y'emu kwe batuula ne bagenda nga beegabanyagabanyamu bwe batyo ne beegabanyagabanya kati gwogera okufuna information nga olaba institutions zeerwanyisa naye ate nga zirina ekigendererwa kuteekawo confusion kuteekawo opposition oba oli awo etaliiwo okitegeera muganda wange. Kati kyembudde nkugamba nti gwe nga bw'owuliriza bino ate olina okuba nga olireetinga olinkinga oreflectinga oga kino kibbulukukira wa reflection yakyo eriruddawa. Kakati munange bw'atyo n'atugamba nti ababaka bano ababaka Emmengo abakulembeze Emmengo agamba nti bano beetwala okuba nti ekisooka be bamanyi ebyokulima ennyo era nti ne mu debate ey'emmwanyi mu parliament wano mu coffee industry mwabalaba kwegamba nga mbu beetwala okuba nti be bamanyi nnyo ebyokulima era Mayanja agamba nti kano kakodyo gavumenti ya NRM k'erina okutunulamu era nga bano balina pulaani ennene nnyo okubeera nti nno basiiga NRM ekifaananyi mbw ekibi wakati gavumenti erina okubeera ng'ekimanya nti Buganda mulabe waayo enemy bagamba NRM erina okuba ng'ekimanya nti Buganda enemy ye mulabe nnamba emu. Kakati munange minisita era bw'atyo ng'agamba nti Mayiga Bulange agifudde political center entabiro y'ebyobufuzi n'agamba nti kati essaawa eno gitwale nga mini state house eringa ka state house akatono oba akato nti bannabyabufuzi abavumirira gavumenti okussa ne ba influencers bwe batyo babayingiza oluvannyuma ne bafuuka abawagizi by'ebigendererwa oba ab'ebigendererwa by'Emmengo. Era agamba Mayanja mu kulabula alabula agamba nti Mengo kyegezaako kubeera ng'ekola kya bulabe nnyo era agamba nti kiba kifaanagananga political mobs mu history ezavaako gavumenti zonna okubeera nga zigwa ezibaddewo. Era agamba nti buno bubaka bunene nnyo bwasindikira General Museveni nti kino kirina okuba nga kikoma balina okukikomekkereza nti Mengo kyekola kiyinza okwabika nekyabika nekivaamu ekintu ekinene nnyo ate kibi ennyo ekisinga ne crisis eyaliwo 1966. Kakati munange bwe tutunuulira ebyo byonna byonna Mayanja byayogera era waliwo omuno yagambye nti ono baali badde bamuwa trip agenda ebutabika kufuna obujjanjabi already baamumanya dda diversion era nga ensonga enkulu abaana bo gye bagamba nti mufokasinge ku real issue ku real deal
real deal eri ku protest vote wamu n'okuteekamu amaanyi agatagenda kubeera nga gakendeera nti essaawa eno abantu nga tuyingira 2026 balina okukimanya nti amaanyi ge bayingizza era bwe batyo tulina okuyita mu 2026 nga tufuluma nago nga tweyongerayo so si kubeera nti gakoomaawo mu kalulu nti olunaba okulangira kati olaba nedda tulina kugenda bugenzi mu maaso kubanga muganda wange kuno kufungiza kwennyini kubanga abasajja abagenda bayita mu buli wamu ate nga nsimanyi nti abantu bangi baterebuka kubanga kuge nti twaviira mu 2020 oba before 2020 tugenze mu 2020 mugumu tuvudde mu kalulu tubwa abantu bambe nalinga njogera nabo emboozi ez'enkyukakyuka kati essaawa gyakakati nga bakugamba noolaba baleka kyebogera kituufu bakyagulanya abo balina ebigendererwa byabwe balidde ssente bakoze batya abo nga bo baakola ki vampire zaabaluma dda kakati baaba brainwashing already mu bunafu bwabwe era nga tubasabira busibizi Mukama addemu abalungamye basobole okubeera nga bazibuka amaaso naye nga abantu bangi abamu ku bo bwe twali tunyumyako nabo wano ku bintu ebimu ng'omulaba ali awo kati ate yafuna second thoughts naye okay kankusiibulire wano sigenda kubeera nga ate munayinza okkawo tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo akuume